Tuli wano ku muzikiti gwa Kawempe Mbogo era nga tuli mugenda maaso n'okusabira mukwano gwaffe muganda waffe omwagala abangi Honorable Muhammad Segirinya eyatuvudde ku maaso era nga Omukama yamutwiseeko mu kaseera akampi ennyo. Honorable Muhammad Segirinya olunaku olwaleero bwe twogera kati nga atuusiddwa wano ku muzikiti Ekibuli era we tuli okulaba nga tumusabira ate n'okuteeka omwoyo gwe ogusiibula mu kitiibwa. Naye nga twebaza nnyo buli omu yenna kyakoze okulaba nga obulamu bwa Segirinya bubeera nga busanyufu. N'oba omusabidde essaala, that's enough for him. Banange mwebale nnyo kwagala Segirinya, mwebale kumulaga mukwano, mwebale kubeera wamu naye. Okulwana obulamu bw'ensi oluusi kikalubamu naye ate kiwa amaanyi ng'olina abantu abakubeeramu ne bakulwanirira ne bakugumyagumya ate era ne bakumaakuma. Bannange buli omu alina kyakoze, tusiimye nnyo. Segirinya wumula mirembe, tusaba Mukama akugondeze byonna ebikalu bye era tusaba Mukama oyo yennyini agumye abafamire, abaana bo, mukyala wo na buli muntu yenna abadde part of you. Bannange tubasabira mwenna mugume. Okusoomozebwa kungi, ebintu bingi biyitingana tubiwulira n'ate ne Katonda aba n'enteekateeka ze. Mwenna mwebale bafuutisooja bambi, mwebale okujja okulaga Segirinya omukwano ate n'ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti temujjanga okwo. Obulamu bwa Segirinya bwe butyo buweddewo, bwe butyo bugenze. So tusabe Katonda amuwe ekyomula eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atabengere emirembe. Amiina. Yesala yange gye nnyinza okusindika eri omwoyo gwa mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu Honorable Muhammad Segirinya eyatuvudde ku maaso enkyaleero. Tuli wano ku muzikiti gwa Kawempe Mbogo era nga tugenda okusabira mukwano gwaffe muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya esaala ezimu kuzisembayo. Ayi Allah omwoyo gwe gulamuze kisa. Abantu n'abasiraamu bonna ti Muhammad tumusse kubanga bamutuusaako ebisago obigambo ebinafuwaza abawagizi era ne bakyogera. Abasiraamu abamu lwakimanya nti nabbi attiddwa ne bagamba nti ate kati ekikulwanyisa kiki? Ate oba nabbi afudde yabadde kamanda waffe ate kati ekikulwanyisa kiki? Songa nabbi akyali mulamu. Jibuliru nakka Allah nga amutumye n'amugamba twala etteeka lino ogambe wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul Tifu Media UG eke komanda Zari Live waman yanqalib ala akibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Nga Jibuli bazze okugumya Nabbi Muhammad n'abasiraamu abasigaddewo nga ligamba nti wama Muhammadun illa rasul. Muhammad tabadde kirala. Muhammad si Katonda. Muhammad si kiti wabula mubaka. Kad khalat min qablihi rusul. Ababaka bangi abamukulembedde abaaliwo ne bafa. Afa imata abaffe bw'aba afudde nakyo death au kutila obate muddwa in kalabitum ala aqabikum, ekyo kibajja ku mulamwa ogw'okutwala obusiraamu mu maaso. Abanga Buluganda nga bannayuganda tukimanyi bulungi nti eggwanga liyimiridde ku masiga asatu. Waliwo essiga effuzi eriteeka ebisaliddwawo mu nkola, ne wabeerawo essiga eddamuzi eritawulula enkaayana, ate ne wabeerawo n'essiga eriteeka amateeka. Muganda waffe Honorable Segirinya abadde mu ssiga eriteeka amateeka Parliament. Afa imata bw'abafudde awu kutida obanga atemuddwa in kalabitum ala akabikum, ekyo kigaana ggwanga kugenda mu maaso. Ayi eno
omusajja ateri antama omusajja ow'ekigambo ne mu byonna kyemumanyiko futusoja omuntu gwe tuliko wano abadde futusoja omukozi zozukira nkoze naye mu palamenti kabatawe tafunye musango active kutuusa ddala mu palamenti ate kati abakitegera nganze kawonawo ddala bamulekwa omusajja ono n'ekintu kye namulabako nti buli kigambo kyayogera yalina ekirooto kye atandika neonalubasajjirinya okutambula ng'akyakuba akasimu nga dobozi n'ekyebando nga bwetutobwekimuuka emyala nansuubiza ebintu bingi nangamba kaawo nawe tetugenda tujja kutuukayo era n'engalayo nange saasobola kukikye kusimba wakati mambo bado omusajja alwadde natusuubiza ekintu kimu ye mp kino njakigamba njagala omuntu ancalenjinge ye mp abadde mu palamenti emyezi ebiri n'atuukiriza olomosi buli kirooto kya munakawempe ebbanga litubadde tubeerawo nsi obadde mu kawempe ebbanga lyonna tubadde tetufunangayo mp wa kigambo kye nga batusuubiza naye yabadde wabikola yali akafuna sente zebagaba ebamotoka bagula emmotoka bambi honalebo Sejjirinya tasobola kugula mmotoka newakubadde yali ayagala mmotoka yazireeta era ezimbamu eddwaliro nga buli mukazi azaala agaba mamakiiti n'agulawo segibox ng'omuntu ayetaaga obuyambi akulaki so amazima gafe banakawempe ababadde ne Sejjirinya simanyi naye ndowooza tufiddwa omuntu tuli mu kaseera kakemesebwa bwe tumanyi tagenda kuzibwawo kati abadde futusoja nga ye simu na byabufuzi naye ng'alumirirwa mu byonna ekibadde kisinga omukolera nti ng'alumirirwa mu bwabulijjo Sejjirinya obadde tusitulamu twagane okuva akasimu atuuka nze nja kujuliza kintu kyosobola kyesobola kwerabira waliwo omwana futusoja embwa zamuluma mu Angola nga tutimba ebipande Sejjirinya yavuga emmotoka mukaddamu n'ajja n'atwala omwana oyo kumujjanjaba so Sejjirinya abadde wabikolwa Sejjirinya abadde wakawempe Sejjirinya tumufiiriddwa naye sijja kugamba kigambo kiri nja mugamba Sejjirinya fight harder ne gy'olirwana nange nsuubiza nga bafutusoja bolaba wano teri agenda kuba ku mulamwa akyenyiza omusuubiza naye nga tujasigala naye omubiri tetujabeerako naye nga kasamutima tujja kuba tutambulanaye olwakawempe tusigadde kawunawo wa Bobi Nfaako wa Sejjirinya era nze mbadde enize tekakikugambye ne bwe yali badde mu katebe kino nkikubuulira mbadde ngenda amwongera akalulu mbadde ngenda amwongera akalulu wabadde wa kigambo kye so ebirala byonna katubireke tetuli mu byabufuzi naye nga Sejjirinya kyenyiza okuba abo bonna banange yeyo ngabo bya Sejjirinya nga bayagadde otandika okumwogerako obulungi oyinza obutakkiriza nti gwe boogerako Sejjirinya onvuga ti ne Sejjirinya buli abadde ayina obudde Sejjirinya yadde muntu w'abantu nze ayogera sayakakati Sejjirinya mu covid yali ku live nangamba ayagala tuyambako bwe nasoma enamba yange nalaba komenti yange nagamba AK Commander yampe emitwalo 5 nanga soma neya mama omutereke 5 which means olunaku yainvestingamu emitwalo 10 kati omuntu ng'oyo tuli mujjawo naye ng'azigabira ku live nga tandabye nga takoze eki tuli mujjawo esaidari wa tujagafuna tusolale Deni City ogereko
tulaba Segirinya abaddaane Segirinya ye muntu atagenda kuzibwako mubakulembeze betulina mubabaka ba palamenti kino njogera nakumpewo teri muntu waddayo oyo mwana abadde waddala eri buli mwana tunulira ensiula Segirinya bamubise jjo saa 12 nga lijjudde kikulaba nti abadde muntu w'abantu nze ng'omuntu abadde yafanga muganda nze ng'omuntu tulina Segirinya bingi nnyo byenako nomukono kitegeeza abadde kyaliwa nnyo nga mukwano gwe mukulayira basabye gye bagenda mukulayira agamba kyenumanyi njagala omperekere nenkoleki nemugamba lwaki babatabaako nagamba mpulira nga njakuwulira emirembe nga ndinamuabatankuliramu nyemirembe banekenya waba aludde okundaba nga bamanyi okumpugira ajakuuza nolinya basikugenda okulaba nalumidwayo sasiekyekimu nemoloka kankana bukanganyi natidde nnyo okutuwa amaanyi kubanga teriyo bagenda kudda kutegera Segirinya abadde asobola okulekayo okulya naye nga balina muminamu abadde asobola okuleka nagambya kantekemu omutwala namuteekamu ebirimakuda omutambula emutambuza eki village to village era twagikola ne Segirinya omwami abaamu covid yali omungi ennyo era ku luno nzaamusere ngamba kugenda gikola naani naye mu ngeri omu oba endala twongera okusaba Katonda kubanga bamuwaliddwa majjafu gyalwadde nze simanyi nze kubanga bamulambuze ina memori za Segirinya nga mulwadde katumuteeka katumutwala okulayira sisimanyi nga kyakwogera kubanga twamukamalira ga palamenti yaŋŋamba ngenda kuweereza bannakawembu afudde takyaasakutegeera kitokanga kimalamu amaanyi nga bulomulayo ngaaba kujja wansi kunya kakati obuwayagala okutegeera okumala okusikula okuva mu covid naye oba oyina kyoyagala Segirinya aganuwenga olwaleero ng'omulaba gw'olaba aseka ye muntu abadde asobola oluma omutwe naga omutwe nokuluma nga wetumumanya ebintu ebyokusaba nga wetwogerako abamumanyi kyanaku mpulira nga obulumi bulungi mwena abalaba kagizange mpulira nga nina obulumi kyokugenda okusinga okunesinga ku Segirinya kwendaba kyokugenda okusinga okunesinga era bannabyabufuzi babakulembeze abanyeyo oyagala okwegireko kagenda osinga okusingako nti wetubaddenga neyobatofoni nga wemubamuategese aza okukubira sikukusaawa nga musaavu nakugamba owaye sikukulyako oyinza okuya ku manda وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله Shona abadde General Sauda Madada Siga Bulango omuntu akaase fight hard fight hard harder and hard kuba bwe wasaba twongerenga
kaseera Uganda akobe abatabuuza na bulwadde naye nga bantu babipande byojja kusanga ng'ayogera Ssegirinnya kiki abadde ayagala ki neno duniya tetwemasaamu Ssegirinnya ayagadde abantu Ssegirinnya akoledde abantu ayimiridde ku mazima kyova olaba ensemu tunuulira ne Masaka baabuna bangi balina balina Ssegirinnya ku nguudo zonna balina Ssegirinnya yoyo Mr. Puleti waffe yoyo yava wansi ng'akima amazzi n'akuba amasimu n'alaga omuntu nti omuntu wabulijjo asooka omuntu basalawo abantu bamanyi bana abantu balina omugaso ojja kusanga abantu nga bayingira babitiibwa ne Ssegirinnya tayambadde ku suuti ya bbeeyi Ssegirinnya abadde ayambala sinekooti ez'omukatale naye nga bbaka palamenti ng'akataayi ke kali Ssegirinnya kayambala أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر